The newsroom, where untold story is revealed. Mukaseera nga twolekera mu kalulu oba mu biseera bya campaign ebyokulonda waliwo embeera ey'obutujju egenze maaso n'okubeera ng'ejja neyeeyolekera nga bibeerawo. Bino nno bireesewo oba oliawo okwekuba obwama okw'enjawulo kw'oteeka obunkenke mu ggwanga lyattu Uganda. Kino eno ne watannayita myezi yadde giwera ebiri mu mwezi gumu gwokka wali eri mu nnaku z'omwezi nga 3 wali akaseera ak'okubeera nga abalamazi bagenda maaso n'okola emikolo gy'okulamaga. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ku kiggwa ky'abajulizi Munyonyo waliwo yalabikibwako omukyala gwe bali bateebereza okuba nga kituufu mbu yalina bomu yakubibwa ekyasinga omwogezi ate w'amagye amyuka omwogezi w'amagye bwe yavayo n'atutegeeza ne bagenda maaso n'okubeera nga bataasa abantu oba oliawo okufa ne bomu yali etegekeddwa. Kyokka ate biibino waliri katale ke kaleerwe era omukyala yazze nti ng'akutte oba oliawo yabadde nga food flaska nga yeetooloddwako emisumaali ekyategerekese nti yabadde alina bomu muno gye yabadde atwala oba oliawo mu kifo ekimu okubeera nga agibalusa abo nno bannansi balyoke bafe ate bwe batyo. Byannaku nnyo nnyini ddala kakati bibino ebizuuse ku bomu zino. Minisita wa defense amanyikiddwa nga Oboth avuddeyo n'atunnyonnyola akana n'akataano na biki bye bazudde. Kyokka ate era n'omwogezi w'amagye amanyikiddwa nga General Katumba Wamala avuddeyo amanyikiddwa nga General Katumba Wamala avuddeyo ko nayogera then kwoteeka ne General Kulaije. Biki bye bagenze maaso n'okubeera nga boogera era Kulaije biki byatutegeezezza byonna ngenda maaso n'okubeera nga ate oba oliawo mbikuwa omanye embeera nga bweri. Lwaki abajeno bano bavuddeyo ne bakola statements ez'enjawulo wano nno we bategeereza nti waliyo ne bannabyabufuzi ab'enjawulo ababadde bafudde ensonga zino political. Kyokka ng'ekituufu kiri nti eggwanga we lirimu abantu abakola obulumbaganyi ku ggwanga lyattu Uganda. Nzadde ne batuusako ensonga semasonga njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video eno sooka ogyempere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi esobole okuba nga etambulira ddala etuuke ku buli sekinoomu gyali yabeere nga agifuna butereevu nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu njagala okuba nga nkusaba n'obwombeefu ate obusingirayo ddala nti gwe guba gwe munuuni gwe ogusookedde ddala otulaba bambi genda maaso n'okuba nga osubscribinga okone mukade okagye personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuterayo. Mu ngeri y'emu wano nno wensinzira okubeetondera akabanga ke tumaze nga tetukwatagana olw'ensonga ezitali zimu na zimu naye nga munnange ekitongole kyaffe ekya UADCL kigenda maaso n'okuba nga oba oliawo kituleetera embeera y'amasannyalaze okuba nga tutataganyaamu. Kale munzikirize wano wennyini we tuba tutandikira banywanyi kasookeeko ebintu bineeno bya Alex Waiswa Mufumbiro then tweyongereyo. Bubaka ki bwe yali agamba Honorable Maama Alitwala Rebecca Kadaga. Wuliriza. Ate Kadaga yena mugamba n'amazima nti bamwaka yali atudde mu maaso nno nga bakwetaaga gwe mu ntaana namugamba nti Kadaga tuli wano neggwe bakuziika dda gy'oli tekyaliyo era jangu eno tukubambaatire tukwase eggwanga tukwase bannayuganda kuba eri gyali kati gwe bw'omulaba akyaliyo era kyenagamba abasoga nti ebbanga lyonna investment yaffe ebadde mu bantu nti Kadaga bw'aba ali mu NRM ng'ali bulungi Busoga yonna ekola ki? Eba bulungi. Kati ne mbabuuza leero bye bamukola Busoga eri bulungi. Okusinziira ku mbeera ne controversies eziri wakati we ne Speaker aliko Annette Among oba oliawo zireeseewo akajamberege naddala mu bantu b'e Busoga era nga beekutuddemu ebiwayi eby'enjawulo abawagira eno n'abawagira eri naye nga Abasoga namba esinga egamba nti ffe kuba kuyimuka tuyimuka ne Maama Alitwala Rebecca Kadaga ate nga n'abalala bagamba bwe kuba kugwa tugwa ne Rebecca Alitwala Kadaga. Kakati nno munnabaali mu kibiina kya NRM kwe kubeera nga munnange bakayana
ate okukaya n'okufuuse okukambwa ennyo nnyini ddala sagala genda into deep mu story eno wabula munzikirize tuwanjula ate kyatuleese olunaku olwaleero wuliriza ebigambo bya Minister wa Defense amanyikiddwa nga Oboth ng'ayogera ku bomu eno nno yagenze maaso n'okubanga oba oliawo bagiwonya okubaluka mu bitundu by'e Kaleero olunaku lwabadde lwaggulu ku Ssabbiiti. We have so many threats in Uganda because of the various interests of terrorists. Some of you do not know what is going on, and we want to thank the security agencies combined, again Uganda Police with the UPDF, for being very alert and vigilant to be able to preempt now in 2 incidences because of the technology and advanced intelligence information gathering. They have been able to save lives, saving lives of thousands or hundreds of people who could have been killed in Kaleero and the other day during the Uganda Martyrs' Day. People have evil motives. They are not even fighting for a change of government, but they are fighting for something that nobody knows. Something maybe which is either a belief or is a form of ideology which is not known yet. And what okusinziira ku bigambo bya Minister Oboth agamba nti waliwo obutujju mu ggwanga naye asooka okwebaza ebitongole ebyokwerinda nga byegattidde wamu poliisi n'amagye okubeera nga munnange balirwanyisa obutujju buno obugenda mu maaso n'okubeera nga bubeera waneno mu ggwanga lyattu Uganda newankubadde nga tekunnabaako na muntu wa bulijjo n'omu alugulamu bulamu wabula basobodde okubeera oba oliawo ng'ensonga zino bazikwasaganya n'okueliminatinga abatujju bano era agamba nti ekituufu tekinnategeerekeka kuba abantu bano balinga abataagala kujjako gavumenti n'ekiringa ekiri mu nzikiriza oba oliawo mu ndowooza ey'omuntu sekinoomu kyayise ideology. Lwaki mwagala nnyo driving ebintu binene babize ku political side? Egamba bweti. Era bannayuganda bamu babadde beebuuza ebibuuzo lwaki okuva 2022 ku 2024 tewabaddeewo bintu nga bino lwaki byeyongedde nnyo mu kaseera nga ne campaigns zeeyongedde okubeera nga ziyenda kiki kye bategese era kiki balowooza tusooka owulirize ggwe wamma. And what is going on is that the ADF still poses a serious threat to Uganda. And because of our involvement in Somalia and in other countries where we are fighting security, the threats, we are trying to export peace. So they want to make sure that we are not safe here. But from what I know as the Minister of Defense, Ugandans should not fear, you should not worry about anything. The UPDF now, they have the capacity to even stop, force, they're able to know ahead of time. And that's why we need to congratulate them. Let's be calm, but remain vigilant. As the Uganda People's Defense Forces will make sure, working together with Uganda Police, to secure this country. Ebyo nno bigambo bya Oboth agamba nti bagezaako okubeera nga batwala emirembe mawanga amalala nga Somalia n'amalala Sudaani okubeera nga bakuuma emirembe mu bitundu byeyo kyokka ng'ate nno munnange ne bano abazigwa ba wano nabo bagamba nti munywanyi beetaaga okubeera nga batabangula ejja wano n'agamba nti ebitongole by'okwerinda nga UPDF n'ebirala tebajjagenda maaso nakubeera nga bakkiriza ebintu ebyefaananyirizaako ko oba oliawo bwe bityo. Kakati nno gwe omulungi yangoberera njagala nkuwa story eno tugiwulirize kubanga ffenna nsuubira oba nga twagirabyeko ne katukawa obudde. I credit NTV. Kawempe ng'ab'ebyokwerinda okubadde amagye ne poliisi eya bulijjo n'etegulula bbomu nga bazinzeeko ekifo kino oluvannyuma lw'okutemezebwako nga bwe wabaddewo omutujju abadde ateekateeka okutulisa bbomu. Amakubo agabadde gayita ku katale kano gonna gabadde maggale nga tewali muntu yenna akkirizibwa kuyitawo.
Bino bibaddewo kusanga 12 ez'enkya ya leero. Kyokka bw'abadde atuuka ku katale k'e Kaleerwe ab'ebyokwerinda bagezezzaako okumuyimiriza wabula ne yeerema ekibawaliriza okumusindirira amasasi agamutiddewo nga yakatuuka ku wankaaki w'akatale. Bamuyimiriza n'alema bw'abadde atuuka ku geeti ne bamukuba. Eky'omukisa omulungi bamukubye nga tannaba kutuuka wayagala kugitulisiza. Kati awo akasawo ne baka ku mulambo. Nti yo omugoba wa bodaboda ono abadde asabaza omutujju ono amazeemu omusubi oluvannyuma lw'omusaabaze we okukuba ebyasi ebimutiddewo. Kulayija agamba nti batandise okumunoonyerezaako. Tutegeddeko nti boda yagirinyidde Busega. Owa boda asoboddeyo okudduka awonye singa keesi y'Emunyonyo. Mu kusindira kw'amasasi gano waliwo omusuubuzi alumiziddwa era ng'addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Omusajja waffe wa bodaboda Kagaali bamuyita Hamudani. Kati ye asigadde alobye abantu baddusewo nga yakyali awo. Sasi naye ne limukubiramu wano ne limuyitamu era saawa eno bamututte ali mulago. Mu kwekebejja omulambo ono abadde n'ensawo omubadde bbomu enkolerere era nga poliisi etegulula bbomu yeezitulisizza. Twamulondoola ne tumenya nti EDF eteekateeka okuba akatale ak'e Kaleerwe. Tubuuziza Kulayije lwaki omukyalo ono abadde tebamukwata mu nnaku 3 ze bamaze nga bamulondoola. Era omutujju emirimu gyagikolamu abantu ba bulijjo naddala nga bano abakola ebyo bolo kye tuyita mu lunabuddufu sleeper cells. Kati ezo bakozesa okuteekateeka ebintu ng'ebyo n'okutuukiriza bye babaagala okukola. Kati mugamba nti lwaki temubali mazingiriza ne mubakwata okuba nti tuziyiza kino okubaawo kyo kikulaga nti intelligence yakoze omulimu gwayo. Abasuubuzi abakolera mu katale kano buli omu ebibaddewo abirabye bubwe. Naye bakyewunyiza ng'ate bazze bagobagana n'abatujjo babatujjo babiki tetutegedde ne babazingisizaawo mu maaso g'akatale g'obutale bwaffe awo Kaleerwe ne babakuba ebyasi. Badde tulowooza nti mubbi gwe babadde bagoba alina gasente era nga babadde babayaayo abagenzeewo nga baagala ensawo naye ne babagobawo kuba bali babadde bamanyi kye baagala bamanyi ekiriwo bavuddeeyo beegoba. Yo poliisi evumiridde ebikolwa by'ekitujju era n'esaba bannayuganda okubeera obulindaala. Abantu abakulira wano bakasitomazi ndaba wujja wano buli omu akubuukira kubanga tetusobola kugamba nti ono yazze n'epiki olulala omulala asobola kujja n'emmotoka si kyekyo n'olowooza nti kasitoma n'odduka n'okukola ki n'ogenda n'omugjayo n'akabaaga ke ng'oyo bw'abadde nako mu kaseera kano owuliriza story eyo bulungi nti amagye intelligence emaze ennaku 3 ng'egoberera era ng'etunuulira ebikolwa eby'omukyala ono abadde agambibwa okubeera nti nno mutujju era bwe bamugobyegobye okutuuka we batuusaawo ko bo katumusindirire ebyasi era okusinziira ku Felix Kulayije agamba nti yo wa bodaboda asobodde okubeera nga adduka oba oliawo n'asimatuka okufeera ate obwemagi. Kino nno kiri 2 ways. Ne kino kinajjukirwa nti eno si ebbomu ebadde esoose okubeera nga ebaluka. Mu mwezi guno gwennyini nkutegezezzaako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga wano wennyini mu Kampala tuyinza okwogera Emunyonyo nolowooza nti wala. Kakati mwana wa taata njagala okubeera nga nkutegeeza ku luno kyabadde Kaleerwe era nga kigambibwa nti ono yabadde yateeseteese bulungi okubeera nga ajja okubeera nga agibwatusiza mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'e Kaleerwe mu katale. Kikuwaaki era kikyolowooza mu kino gw'omulungi agenda maaso n'okubeera nga munywanyi otugoberera. Kaba kaseera kanjawulo era akaseera munywanyi oba oliawo ak'ennaku
eri bannayuganda nga wabula basaanidde busaanizi kubeera nga beekuuma okubanga ate tebafiira mu mbeera eno. 2021 nawo mu Novemba wa 2021 akabinja akamanyikiddwa nga ka Islamic State Organization nako kagezaako okubeera nga kakola attack oba oliawo. Kyokka era zaali ennaku z'omwezi 19 era nga ne 17 Novemba 2021 era obulumbaganyi buno bwagenda maaso n'okuba nga oba oliawo bubaawo. Kaakati kino kizze kyeyoleka naye mu biseera ki tujjukire bulungi muno nga 11 ogw'omukaaga 2010 twafuna ku bulumbaganyi obwefaananyirizaako bwe buti era ku bulumbaganyi buno nabwo bwali nno mwattu ku bantu abaali mu kulaba FIFA World Cup. Bw'oba ojjukira ebiseera ebyo abaali balaba omupiira mwattu bonno baalugulamu obulamu. Oyinza okirowooza mu perspectives endala oba ez'enjawulo eziriwa. Waliwo ayinza okukitwala on a security side n'agamba nti banne tubeere bulindaala, ne wabaawo omulala akitwala ku side eyiye nga gy'agenda mu maaso n'okubeera nga akirabamu. Ne wabaawo omulala agamba nti eno nsonga ya byabufuzi lwaki bijja biteekebwawo mu budde nga buno era nga obutujju bulabikawo nga okulonda ne campaign zibindabinda kubanga kaseera mpaawo kaaga akabulayo okubeera nga zijjibwako akawuuwa mwattu buli omu alyoka akoleka kuyegewe okulaba nga abaako ekifo kye yeesogga eky'obufuzi. Naye kutegeezezza nti Minister Oboth owa defense oba ebyokwerinda mu ggwanga ategeezezza nti kano akabinja k'abatujju abakola ebintu bino tekaagala buyinza era ye agamba nti kano akabinja munywanyi oba oliawo tebannamanya ki kituufu kye keetaaga sinakindi kiki kye babeera balumbira eggwanga lyattu Uganda. Yenzedde ni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom nkutegeezezzaako ku bulumbaganyi obuzze bukolebwa mu myaka at least nga 15 egisembyeyo. Twogere ku 2010 2021 oba oliawo n'ennumbagana endala ezikolebwa ku bannayuganda mu mbeera eyeefaananyirizaako ko oba oliawo bwetyo. Munzikirize nno mbateere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze ngenda maaso n'okuba nga nkolako. Wabula nkujjukiza nti zijja beera 12 omwezi gwa 7 MC Meya wali ku meeting point Ganda Nansana. Tubeere nga tumusangayo ate tunyumirwe ensonga nga bwe zitambula. Nze Deni mbagaliza bye munjagaliza ate oba oliawo tukoma bingi bye tuleeta bye tukyagenda maaso n'okuba nga tukolako. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.